Omuwala ayitibwa Je Pafra ng'amannya g'amatuufu ye Jessica Pafra wabula yali salako naye yayita Je Pafra yavuddeyo olunaku olweggulo n'akyaza omwami we kwegamba yavudde ku luggya in simple terms kati yafunye agenda okuba nga bimanaginga side zonna kati mwenna abaproducer ababadde bakyatagala nga okozesa advantage eyo olw'okuba nti omuwala ze ali single kati tufunye agenda okubimanagingira ddala bw'obanga oli manager ekintu kino batiza omwami we era ng'ebifaananyi byo biraba ebiyita ku screen yo yamukyaza ekintu kyakoze ekintu kyawedde ate nga tuzizza ekyo ekya Je Pafra ebbali ate leetera omwami Geostedy olunaku olweggulo wavuddeyo ka vidiyo akabadde katambula wano na wali nga kagambibwa emmotoka ye waliwo omuwala gwe yakoona wabula okugulu essaawa eno wetwogerera okugulu si kulungi kwamenyeka ati kugambe embeera eno yamuzaamuko emabega wabula omuwala ono yavuddeyo n'atunarratingira ekintu kino kyajja kitya bajja batya okumukoona yali alagawa kuba bali ku Salama Road naye nga mune ba musicians baffe tubategeera obulungi oluusi tebaba mu mmotoka zaabwe oluusi baziwa bakanaabe oluusi baziwa bamakanika ne batuula mu mmotoka zaabwe naye ffe kasita tumanya nti eyo emmotoka ya Geostedy oba eyo emmotoka ya Sandwalian butereevu tuba tugenda kwesibako paka lasti era kye kino kigenda mu maaso emmotoka ya Geostedy egambibwa okuba nti yatomera omukyalo ono mu mannya bamuyita Farida era nga bavuddeyo nga beekubira omulanga nga bagamba Geostedy bukyanga batomera mwana muwala ono ebizibu bingi ebituuseewo naye tavangayo n'abaako kyakola ngenda kusooka nkuzanyira vidiyo eno eya mwana muwala nga Totola embeera eno yatambula etya kyajja kitya okuba nti baamukoona tova ku Baba TV sooka onyumira vidiyo eno omuvubuka alina ku ssimu ali mu mmotoka abaali mu mmotoka baali ku ssimu nga onagamba music yaliko bali ku ssimu beekuba bifaanani nga we bavuga motoka chayika nebalemerera motoka nejja direct mufe motoka netukuba nesuna yayongeza speed nga at least tukole ki tujiyise kati motoka mukojja yakubanze yali emabega suna yete yakola ki tewali kyeyaba nzego yalumya yatukira ku kigere nenkuba yankuba muno we muti ne muno motoka mukunkuba nempitako nengwa mwala mukugwa mwala nagwawe bati tugwawe bati boda je twali tutuddeko tukya twali tujongeza speed Geostedy mpaka n'ogwaka kati olwaleero nze simulabangako mu maaso kabere mwana wange tamulabangako mu maaso naye twagezaako okubuulirizaako nga twagala at least ng'omuntu anagamba nti afeeyo ajja alabe nti mmotoka eyiye yeekoonya omuntu era emmotoka eba eyina omusango owulidde teyaddinya mu ddwaliro ne kaakati era tetumulondolangako okumunoonya ne kati ku ssaawa eno mbonyebonye n'ezzadde lyange n'omwana wange kulya kunywa mu ddwaliro essente zokka ze bansaba awo ku ssaawa eyo nga baakamukwatako ensambya nalinawo ku busente ng'ete omwana wange yali azimpadde nze ngende mu ddwaliro ndooza mwewuliriddeko omukyalo oyo kati gwali eyo wandibadde weebuuza ekibuuzo kino wammanga nti poliisi teyafaayo kukwata muntu ng'ono kuba mulimu abagamba nti olw'okuba nti ba celebrities amateeka tegabakwata naye bagenze maaso ne batunyonnyola nga batugamba nti bagenda ku poliisi emmotoka ne bagikwata n'ogikwata naye omukazi agenda ate okudda engulu nga kwegera emmotoka takyagirabayo oba ono yasasulayo nguzi ebintu nga bw'obitegeera munnange ayina yayitawo so munnange yagenze maaso n'atutegeeza nti emmotoka kiyinzika okuba ng'ono yawaayo enguzi kwegera emmotoka ne bagita sooka wetegereze omukyalo ono nga nnyonnyola engeri emmotoka gye yabuzibwawo ku poliisi eyo nze ndi mu ddwaliro ne nkanya kubuuza ku baana abavubuka boda emmotoka ekyaliyo nti ekyaliwo wali ekyaliwo naye ngenda okuwulira mu nnaku ntono nnyo nti emmotoka nannyini waayo agitutte nga bagamba si ye yakoona ye mu mmotoka ye teyina ki teyina musango awo nekiraga nti ku poliisi alabika yateekayo ku nguzi wali ne bamuteera emmotoka ye nekola ki negenda kati omusango ne gusigala ku ono omwana yali mu mmotoka ye kubanga omwana oyo ye makanika nga bomanyi bwe naleeta emmotoka yo wano ngikukolere kati nze nenjagala ngivugemu ebyabavuuka nga bw'obimanyi
nagivugamu omwana kwe kukoona ate ng'ovuga weeraga oli ku ssimu oli kunyumiza ku ssimu kati ye kwe kukoona. So mu bufunze bonga bo family bagala compensation Geostedy aveyo wadde agamba nti si yali mu mmotoka ekikulu kiri nti emmotoka yali yiye bw'obanga kana abo bamakanika ye yagirimu alina okuvayo n'ayamba ku family eno ku bills ze baspendinze abaana batudde because of this lady Farida gwe bakoona kubanga yali alina obuvunaanyizibwa obw'ewaka obw'okutakinga care of the people at home nga kwotayidde ne maama yennyini kuba omukyala yannyonnyola agamba nti kugamba mwami we yamuvaako mwami yafa so omwana ono Farida yalinga atakinga care of the family so kati okuba nti baamukoona kwegamba family yafunamuko okola ki okudda emabega so basaba Geostedy aveeyo abeeko kyakola musooke mwetegereze interview eno omukyalo ono ng'atunyunywa nti asaba Geostedy yonna gy'ali aveeyo abeeko kyayamba family. Nze njagala Geostedy asasule ssente school fees gwe baagoba abaana bange azzukulu bange ku ssomero ne bayimirira okusoma abaana abatoobe bano baasasulira akwate school fees waabwe amutoole ennyumba ebanja asasule essente zemmalidde ku kugulu kw'omwana wange oyo njagala Geostedy akwate ssente asasule essente zaffe atulabirire tetuyina kyakulya tetuyina kyakunywa bakama bange nsaba buyambi nange. Banendoza mwewuliddeko omukyala oyo omulanga gwakube Geostedy bw'obanga oli kumpewoza Baba TV omukyala mwanukulu omulanga gwe ne bakabaka ssente katono nnyo omanyi I think bagamba nti ekitono kikiraata kuweereddeeko ddala at least baako ky'omuwa omulage nti no ofaayo munnange okusinga ate okwesulyayo gwa nagamba n'ogamba nti nze tebinkwatako sinze yali mu mmotoka bambi baako engeri gy'obayambamu ate nga tuzize ekya Geostedy ebbali n'enkuleetera BABA cool big size olunaku regular omune yabadde birthday ye era ng'abantu ab'enjawulo baavuddeyo ba celebrities ab'enjawulo ne balabika nga batuusa amazaalibwa okumuyozaayoza okutuuka ku new age omanyi munaye mukama bw'akuwa a new age you have to be blessed olina okuba nti omwebaza kubanga abantu bangi munaye baba tebasobodde kubanga batuuka ku myaka egyo gwe gy'oba otuuseeko so olunaku lweggulo omuli ba celebrities okadde Madrat Chiko ne mubaamu ba Douglas Wanga ne mubaamu ba Spice Diana bavuddeyo nga bamuyozaayoza wabula nga si ye yekka ne family yennyini yavuddeyo nemuweereza obubaka bwa birthday nga bamugamba happy birthday daddy era kansooke mbaleka video kano munaye nga family emuyimbira omanyi munnange n'okuba ne family ate nakyo kintu kirala nnyo musooke munyumirwe nga family eyimbira BABA cool big size. Ate nga tuziza ekya BABA cool ebbali ate ne nkuleetera omwami Kamiliyoni ebintu ebyamugendedde bulungi olunaku olw'ejjo omwami ono yabadde agenze wali eri ku balintuma okuba nti agulawo ofiisi ze empya naye ate ebyamuviiriddemu ga poliisi ye Uganda temanyi sereebu ebyo muzimbazimba n'oyita mu kkubo ng'ogaana nze ndi sereebu amateeka tegankwata era bulabula kasotekako akagundi ako akamyufu ndowooza oba ke kalina ebipali oba kiki nze simanyi kuba kasita balaba akakofiira akamyufu egyo giba miwunyu so kati omukulu ono n'abantu be nga bwe baabadde wali nga bagulawo ofiisi zaabwe tiyagasi yanyoose tekirina gwe kyataliza bannamawulire bonna ababaddemu babakubye tiyagasi walabye okufeesa wali Kamiliyoni yabadde agezaako okubako kyayogera naye ne bamukubamu katiyagasi kuganga wali eri kunaaba bunaabi maaso ate abaddeyo oba atasobodde kukimanya olunaku lweggulo ekyatuuse ku Jose Chameleone mayor to be yes njagala osooke weerabireko ka video kano ng'omukulu Jose Chameleone ateekako 10 banaye tiyagasi abatiyagasi n'obutiitiizi obulamu bwagalwa musooke mukanyumirwe. Out! You're ordering people out. We are opening our offices. I am the manager of this office. I'm going to talk to police. Respect us. Afande church get a mass. No. Let's get a mass.
Wana bukaku. Wana Arrête him! Put him on the vehicle! Put him on. Alright, n'olw'ensonga eyo ndowooza mukirabe bulungi obulamu buba bulamu oba gwani olina okulwanira obulamu bwo ate munnaye ngenda kulabika ng'ate nze sisukkawo wano naye ng'ate nyege lovers ekintu kino munnange mukyagala nnyo naye baleka nga bakyongeddeyo olw'embeera ya COVID-19 bagyongeddeyo paka December nga okuva nga 3 paka nga 6 so ekintu bakipostponinze olw'embeera eno temujja kusobola kukuuma social distancing mujja kubeera muli mu mosquito pass nga tewali mukitegeera ekyo ate munnange amanya nsigadde nze Sandra Liana